olwatuuka munnanga akagero kengenda okunyumiza olunaku lwaleero kasibuka bugwanjuba bwa Uganda. Edda ennyo waliyo abawala basatu baali ba mikwano. Kati lumu baba batambula nga bavaako eyo mu katale ne bajja basisinkana ekikonge ku kkubo kyali ku mabbali g'oluguudo. Kakati omu ku bawala n'agamba banne, kino ekikongo kino kirabise bulungi, ngenda kitwala ewaka, tujja kukijjamu enku, tujja kukyasa tufunemu enku zitunaafumbisa emmere. Abawala ababiri ne bagamba ekikonge tukitwala, ogenda kutuswaza, bagenda tulaba twambadde bulungi, ate balabe gositude ekikonge, ogenda kutuswaza, ekikonge kireke. Munnange omuwala owookusatu n'agamba nedda, ekikonge kino ngenda kukitwala. Munnange omuwala nga yeetika kikonge ng'akitwala waka. Bw'atuuka ewaka ekikonge ng'akiteeka mu luggya bateeka enku zonna ng'akiwummuzaawo, ng'agenda ng'akola mirimu gye. Bali abawala ababiri abaali mikwano gye nabo bali babeera awo kumpi ku milirwano. Kati munnange obudde butuuka olw'eggulu, saaza kwetegeka kunaaba, kulya kyaggulo, kugenda kwebaka. Kati omuwala aba ayingira mu kisenge kye, buli omu ayingidde mu kisenge saa yakwebaka. Munnange ekikonge nga kitekako oluyimba. Omuwala bali bamuyita Nyaka Momoro. Ekikonge nga kitandika okuyimba, mwisikiwe Nyaka Momoro, bojo n'enkonge yanyita Nyaka Momoro, bojo n'ontwala onyote Nyaka Momoro, bojo n'enkwenda kubyama Nyaka Momoro. Nga mubufunze kimugamba nti muwala gwe Nyaka Momoro, wawadde ontwala ku njota, naye mpewo kati nange nzita, nange njagala kwebaka. Kati omuwala bwewulira ekikonge oluyimba luno n'agamba, mpulidde bulungi, mpulidde bubi. Ekyo ekikonge tekiyimba oba kintu kirala. Munnange ekikonge ne kiddamu ne kitandika okuyimba, mwisikiwe Nyaka Momoro, bojo n'enkonge yanyita Nyaka Momoro, bojo n'ontwala onyote Nyaka Momoro, bojo n'enkwenda kubyama Nyaka Momoro. Munnange omuwala ng'agamba gano mawano, ng'afuluma wabweru, nga asitula kikonge kye ng'akitwala mu nnyumba. Munnange obudde nga bukya. Kakati ekyama ekyo talina gwe yakibuulira, teyabuulira maama we, teyabuulira taata we, wadde mikwano gitala kyeyagibuulira nti ekikonge kyayogedde. Munnange nga byana kikonge, kati nga maama amugamba ekikonge kino lwaki tukyasizza ne tukijjamu enku, omuwala ng'agaana lwakuba ekikonge nga kyogera. Kakati munaku nga zaali zigendeera awo, obudde bwatuukanga obw'ekiro, ng'ekikonge kivaamu omulenzi omubalagavu ennyo, nga buli kiro ng'ekikonge kivaamu omulenzi yali munyirivu nnyo, nga yeebakanga n'omuwala ono, nga beebaka bonna basula bonna mu kitanda kyekimu. Naye ng'ekintu kino teri muntu mulala gye naye yali akimanyi mu nnyumba omwo. Naye nga balabanga omuwala ono Nyaka Momoro ono, ng'omuwala ku makya asitula ekikonge kye n'akifulumya, olw'eggulo n'akiyingiza bw'atyo. Naye lwayo olunaku lumu maama we kwolwo yagenda okulaba omuvubuka omulungi ennyo ayingira mu kisenge kya muwala we. N'agamba, muvubuka ono avudde wa? N'agamba nja kubuuza gundi Nyaka Momoro ono ku makya. Kaakati obudde bwakeera, maama kwe kubuuza muwala we, omuvubuka kunalabe ng'ayingira mu kisenge kyo, muvubuka ki? Munnange omuwala n'agamba waaye, n'annyonnyola maama we, n'amugamba, maama oyo omuvubuka ava mu kikonge kiri kinaleeta. Maama n'agamba ng'okulwaki tewatubuulira ng'obudde bukyali. Omama n'agamba omuvubuka oyo mugambe ajja tusisinkane, kwegamba twogere tulabe, naffe kwegamba twogere tumusinkane twogereko naye tutegeere. Munnange omuwala kwolwo yatwala ekikonge kye mu kisenge, omuvubuka n'ava mu kikonge. Omwala n'agamba omulenzi n'agamba kakati bazadde bange baagala kusisinkana, kuba ate ebbanga lyali ligenderedde, kumpi yali sabbiiti nnamba, gitwandiise nga wiiki ennamba yaleeseewo. Kati ekikonge omuvubuka yava mu kikonge n'akkiriza n'agamba naye wenaba sinaba kubasisinkana, ekyalo kyonna mbadde njagala kyekuŋŋaanye bajje bafumbe omwenge omuganda
engoma zivuge then nja kuja mbasisinkana abantu bonna bagala okundaba. Munnange omwana ng'aleeta amawulire mu bakadde be maama ne taata nti kikonge kyagambibwe kiti tukole bwe tuti omuvuka ajja kuva mu kikonge abasinkane mumulabe. Munnange engoma nga zivaayo akyalo ng'amawulire gasansaana abantu nga beekuŋŋaanya. Omuwala ng'aleeta kikonge kyakijja mu nnyumba ng'akiteeka mu luggya. Munnange kikonge ne kivaamu omulenzi omulungi. Era omulenzi buyafuluma bali abawala ababiri egyali mikwano gya Nyakamomolo ne bagamba ono kati nibatandika okwegomba bambi nga balaba munnaabwe ate afunye omulenzi omulungi. Ate kukwolo baali bakola ki nga bamujeregerera nti ogenda tuswaza osudde ekikonge tuva mu kibuga kwegamba ate ne batandika okwegomba. Ekikonge gano amaka gano omuwala ono mwe yalaava gaali maavu nnyo ddala. Era kwegamba ekyobugagga kibaalinga abalina kwegamba gundi bubuzibuzi awo nankoko. Munnange omuvubuka ono yava mu kikonge yagana ebyamagero bingi ekyalo kyawuniikirira kuba yakwata ku kikonge yasooka n'akola ku kikonge kye bwe yakikwatako ennyumba ya taata ne maama neerabikaawo. Munnange ebintu by'edda byalimu kwegamba byalimu obufuusa bwa kika kya waggulu nnyo. N'akwata ku kikonge ekiralo ky'ente ne kirabika. Abantu ne beewuunya omuvubuka ono avudde mu kikonge ate nga wa byamagero. N'akwata ku kikonge ebyobugagga ne birabika naye nga bwe yakwatanga ku kikonge ekikonge nga kikendeera nga kibanga ekiggwawo. Kwegamba mpolampola nga bwe kiggwawo ekikonge ekyali kya byamagero. Omuvubuka n'akwata era ku kikonge ebyobugagga ne biyiika. Munnange ekikonge ne kiggwawo ng'abazadde b'omuwala bafunye ebyobugagga, bafunye ebiralo by'ente, amamotoka amalungi, ennyumba embalagavu. Kwegamba buli kintu kyonna kiwandirowoozezzaako eky'omulembe. Munnange nange bwe nalabira nga omuwala agenda kufumbirwa omulenzi omubalagavu ono yava mu kikonge ate nga bafunye n'ebyobugagga ku kyalo. Kwegamba kati nga kwegamba ge gaali amaka kati agalimu amagagga ku kyalo. Era bali emikwano gye abawala baali ababiri abaali bamujegeregerera kati ate nga balamuse kumwegomba. Munnange nange awo nalabira ekikonge kyavaamu ebyamagero.